Byotujidde ku kkooti y'ekinnamagye ekulirwa Lieutenant General Andrew Guti etuula e Makindye okumpi n'ekibuga Kampala. Ekitongole kya poliisi kirabudde abalina amaduuka agatunda eddagala agakazibwako erya famasi nti kati balye kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga batandise okugenda nga baliko be bakwata ng'abantu abamu bagufudde mugano nga gwanswa okukkira eddagala erigema ekirwadde COVID-19 ne bakakatana nalyo okulitwala mu maduuka gaabwe bagende baliryemu ebyayanga. Kino kiddiridde abantu abawerako okukwatibwa era poliisi egamba nti anaabagwa mu 5 y'anaalombojjera abasigadde. Poliisi erabudde bannannyini malwaliro abagezaako okwenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti naddala eryo erikozesebwa mu kugema COVID-19 okweddako. Kino kiddiridde ekitongole kya poliisi okukola okunoonyereza ne babaako be bakwata nga beenyigidde mu kubba eddagala erisoba mu ddoozi 8 nga lino lyakwatiddwa mu First Pharmacy esangibwa e Mulago nga ddoozi 62 lyakwatiddwa mu Victoria Hospital nga Ssekama wa poliisi Fred Enanga bw'annyonnyola. Abakessi baffe baasindika abakessi ne bagenda mu First Pharmacy, True Care Medical Center, Modern Diagnostic Laboratory era balina ne search certificate eraga ebintu ebyazuulibwa omwali vaccines eziwerera ddala 83 obucupa bwe baali bamaze okukozesa eddagala vaccination cards zino ze bagaba eziwerera ddala 1,000 eza Kiswa Health Center, Naguru Health Center n'ebirala. Enanga agamba bafunye ebiwandiiko ebiraga nti bano babadde balitunda wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 3. Twasooka ne tuweerezaayo abakessi abaagenda ng'abaagala okukubibwa eddagala lino erigema COVID. So nga abamu babasaba wakati w'emitwalo 10 okunukkiriza ku mitwalo 3 era vaccines eza AstraZeneca ezasangibwawo zaali zisukka mu 83 ate n'obucupa obuwerako obwali bumaze okuggibwamu eddagala nga bulina kukozesebwayo mu malwaliro ga gavumenti okukola accountability. Bino byonna twabizudde mu pharmacies zino. Ebikwekweto binyinyiitidde era nga basobodde n'okukwata sirinda y'omukka gwa oxygen mu bitundu okuli Mbale nga nayo yabbibwa okuva mu ddwaliro ekkulu e Mbale. Na clinic emu gye bayita Health for Life General Clinic and Laboratory mwe twakutte Deputy Director waayo gwe bayita Cherotich Job. Ono nga oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya nga silinda eza oxygen oba omukka guno gwe tussa zibadde zibula okuva ku Mbale Regional Referral Hospital era we twakoze ekikwekweto tulina silinda ze twasanze mu Health for Life General Clinic ekyatuviridde okukwata omwami ono. Ku nsonga y'obutagondera amateeka ga COVID-19 poliisi eyongedde okulabula nti anaakwatako kakumujjontuka nga mu ssabbiiti emu basobodde okukwata abantu abasoba mu 600 nga bamenya amateeka ga COVID. Tulina ebikwekweto bye twakola mu mabaala omuli ne Golf Course Hotel. Golf Course wali ku Golf Course Center tulina abakungu be twasanga nga bali mu kwenywera nga tebagoberera obudde bwa curfew n'enkola eyatonsemberera kwambala bukookolo. Bano mu ntandikwa ya wiiki eno bagenda kutwalibwa mu kooti. Omwogezi w'amakomera Afande Frank Bayina agamba nti omujjuzo gweyongedde ekiviiriddeko n'abalwadde okweyongera. Twakafuna abalwadde 1,132 abalwadde 1,805 baakawona be tulina mu malwaliro g'abasibe agajjanjaba COVID bali 47. Twakafiirwa omusibe omu kavudde COVID eyingira wano mu ggwanga. Asinzidde eno n'alabula nti n'okukyalira abasibe tekukyaliyo. Nti abagenyi abakyalira abasibe bonna tebakyakkirizibwa oba bakukebera oba olina oba bakugema tetwaniriza bagenyi n'akatono mu nnaku zino 42 okujjako abo ab'amasimu
n'ebyo ebirala ebitakkiriza nti byoba tosobodde kuba nti ogenda mu kukomera. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Jacob Simenyu naye ategeezezza nga bwe bakkiriza abayingira eggwanga singa babeera n'ebiwandiiko ebibakkirizisa. Abantu abava ebweru olw'okwagala okwongera okunyweza mu by'obulambuzi obutabitattaganya bajja kuba basobola okutambula ne bayingira eggwanga kasita baba nga balina ebiwandiiko ebiriko bye passport ate ne babeera n'ekiwandiiko ekiraga nti baakeberebwa COVID-19 ekiri wakati w'essaawa 7:12 n'ekikumi mu 20. Byola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo.